Nze ku byonna nebaza mama wange omulungi. Mange Stacy Nyanzi nkwagala nnyo famire yange, tata wange, bonna ab'enganda zange. Nze mama wange munange oba yasinga bamama bonna. Mama mulungi. Mama webale kuba mama mulungi munnange. Kubanga bamama ennaku zino bayonooneka. Banange mwagala nnyo mama omulungi era nze byonna nga bwe yabiŋŋamba we nabisanze. Yankusabira buwangaazi, sabira Mukama akukuume. Gwe naali eyo ng'ojolonga maama wo ng'omuyisanga ekyokuttale, ndowooza okirabe nti tewali ayinza singa maama. Tewali asinga maama. Oba akoze atya gwe emyezi 9 gye yakusitula mu lubuto singa yakunyiga wandifulumye. Tewali akuteeseza birungi nga maama. Tewali akuteeseza birungi nga maama. Wayinza okubaawo ensonga ezimu ezijja ne wabaawo akwonooneka naye ate tekitegeeza omuboggolero okambuwala okusukka owandikomye. Tronaz Media kwetuli mwebale nnyo abalabe ba Tronaz Media subscribing sharing ate mwongere okubanga mu commentinga enogamba mwana wa munno gula mulaba omutwe kumulinga akasuwa naye good dala nga gwo gulinga ki ogwo gwa boxi. Olemu abantu abo bavuma oli ayinza oteekawo eggambo n'olinoonya mu dictionary ebitabo n'obijjayo n'ofuna n'ebyaba neighbor naye nga abaana ebigambo baba bijjawa nga tokirabamu bannange oba buli kanaku bafulumyayo. Amanya Tronaz nga ndine fresh kadama the freshest omupya ataliiko wadde akawumbu. Siriko wadde kawumbu kadama fresh n'embuzi ye. Buza ko mulabi wa Tronaz Media. Omulabi wa Tronaz Media. Media omanyi oluzungu olwontawanya. Balamusiza nnyo bakadama bannange mwena gye muli. Amanya Edith Kajimu. Nga bulijjo. Yo. Nakomyewo ewaka. Nakomyewo bulungi. Fresh kadama n'embuzi ye. Tolimba teriiko. Tekuli. Nkyagide yange sinafuna bagiramuza. Teriiko. Tekyaliko. Emyaka giti ena. Myaka ena. Myaka ena. Guma 2 ena. Ena n'emyezi egigwamu nga ndi eyo. Odongo. Agina kubanga atunyumiza ba X bameka balina birungi kibyafunyeeyo biki byawulira byasaba nagamba nti bakadamu bandi badde bakolera bino biki bibiki kunyigirizibwa ki kwasanze mu myaka ena gino naye ndowooza bakadda ba X oyinanga bwembalabo anti tobaawudde abala ba X abaddala ne ba X ab'online baliwo ab'obuuzi bonna aba X online bokka n'aba X abaddala bokka. Bangi X bange batumbiddeko bannaye temunnoonya naddala ba online banne muve ku inbox yange temunnoonya kati ndi mu nsi ndala nkwasaganya byebyo temunkubira. Sina kadi kyembagaza naddala ba online. Kamboze. Kadama mutuufu. Yani maze mu mukwano ebbanka lyenkana ki online. Wiki bbiri kitegeeza mu mwezi obeera ne ba X babiri. Bokka. Anti ng'oli kadama. Anti wiki bbiri kitegeeza omwezi ze wiki 4. Obeera n'aba X babiri. Batono. Kati wulira omuntu bwakukubira kada omusajja akwanye naku bbiri biba biweddeyo byakugamba
awo ngafuuka X. Hey. Nze sijja kuba na Kadama. Ennaku bbiri ayinza okukubira olusooka akuweereza audio muwadde enamba yo olwokubiri video call kati mubaira mugenda kwogera ku ki biba biweddeyo ng'ofuna mulala Olukyembuusa video call ekigendo kati wiiki bbiri kulaba anti laavu awe bannyingi ng'akubirako ku botiimu ku imo bangamba abaana babeera nnyo ku imo eriko ki kirungi kyenina kiki ekyo ekyamaanyi vidiyo anti mubeera ku vidiyo biggwere kutwanjulirako introduction kutidde twanjulirako ne wedding byonna ati mu wiiki bbiri byonna biba biweddeyo kukwana video call introduction wedding kwekyawa zonna biba biweddeyo weeks bbiri ng'ofuna mulala Kadama olina amaanyi emyaka eno olwo olina ba X bameka tugenda babala wano nze naawe tugenda kuba kyokka ng'ate mu wiiki bbiri ezo omu nti omu yakubeera nawe sooka kati naawe okirabe kati wiiki bbiri mubeera mwogera ku ki wedding yawedde embaga ebeera ewedde gye bamuziika otegeddeyo oluddirira mpozi abalala abalemerako aba ayagala kubba mpozi oyo abeera ayagala kubba kuleetera pulogulamu nima obutunda simanya biki olumala ng'akufuula investor anti olemeddeko munnange ensigaamu mbadde njagala eddagala tufuuyire ng'oweereza anti mugenze mu mwezi awo otandise kuganza mutandika n'obufumbo nze sirwamu ekinene nnyo weeks bbiri nze saagala fuuka investor w'abantu Kadama mu wiiki ezo bbiri olowooza ekitono ennyo abeera n'abatono mu wiiki bbiri ezo oza abeeramu n'abameka anti oyo ye Kadamu omugezi yalwamu Kadamu omugezi yabeera mulaavu weeks bbiri Kadamu omusiru yaganzibwa yaganza simanya bikoze bitya myezi biki awo obeera agenze mu bufumbo n'omugezi anti oyo omusiru yabeera mulaavu yaganzako naye omugezi wiiki bbiri naku 3 talwamu weeks bbiri emitima gy'abaana b'abendi gy'okutudde kutuuka awo ng'oli ku kyeyo ogenda gikola otya sikutudde mitima naye nga ekyamazima nabo bennyini batukutula buli omu abeera azannyusa munne ate wabeerayo abeera siriyasi ani yakugamba ku online kati gw'osobola okwagala ekifaananyi ebya ddala ffenna tuba mu byakuzannyamu kutwaliriza kyeyo kituufu kati gwe lw'osobola okukkiriza ekifaananyi okikolere kati omuntu ng'ova eri waliwo yava eri n'agamba naageera nze ngenda kukuwasa biki ne mugawo beera wamu mpereero eyo yonna teri bakazi baagala bawasa alinda nze seerimba kuba kwerimba ku video call wabeerako ki ekyamaanyi anti kati oluusi maama abeera akuvumye n'ogenda n'osekamu omanye esimu eyo ye buli kimu gy'okaabira gy'okola buli kimu kati wobeera ku video call obeera ng'alina omuntu nemunyumya n'akubuulirako kiki kwekitone kiggwa ogenda olaba nga weewasa tamuweeweta bisenge mmwe byonna babikola sibikola abana abasinga okulwamu abamala emyezi n'okwongerako baweeta ebisenge nenze atalwamu kati awombera mulaavu mpya kyoyagala kuŋŋamba nti Kadama ye talinayo omuntu gw'asobola kugamba nti wadde bano ono nkyawa nnaku 2 wiiki 3 nnaku 5 wiiki mwezi gumu tabeerayo n'oyo gw'agamba nti ono bwe nfunayo ekizibu ekyetaaga emitwalo 10 asobola kugimpeereza kaŋŋende n'ono kamukuumire ku layini simanyi abamu babeerayo abantu abamu bagezesa naye nze nga nzisigezesa anti nze saagala kwerimba obwo balabalamu olowooza
X bemeka ogamba nti emyaka ena ntula okubala abalamu wange olwokubya embigga abamu bandaba ku kamera bayinza okuba tebamanyi nti ba X okimanyi omwe omusanga ne mu taxi munaye abamu nabawolezanga ebifaananyi byange nga bandaba musanga n'agamba gundi tinogamba baani kakati njukira linnya lye namuwa mugamba kozi namuwa gundi awo neŋŋawo oyo wa Facebook kwali wa Facebook wa butiimu wa TikTok mune banemwe bali nnyo mwebalire ddala abatubeererawo ne mutukubirako oluusi n'okuuma obudde nga nina abenkyayogera nabo n'obeerawo tubeebaza olina akukuuma osooka omalirize wali ng'okyoluusi okyalina omulala gw'oyogera naye n'omuganda nti njogera ne famire bambi n'atafaayo kumbe ng'olina mulala bali ku layini kwegamba oweebaza ababeera ku layini ne bagikuuma ng'ate waliyo abaliyo esimu nno munnange olaba n'abantu batubeeza mutubeeza mu kiyumba n'ojja ku ssimu n'akukubira n'okaaba n'akukolaki n'akukakkanya ne maama waliwo abakisuufusa ne mwagala tubasasule ku mwezi bannange mutuleke naffe tuba twagenda kukyusa bulamu mutuyambako mulekerawo tusaba ku mwezi omwezi ne gutuuka mu 28 saa 28 n'atandika ebizibu maama yafudde gwe oyagala ab'okulongoosa obigamba nze ow'oku ssimu bano ebyo mubireke mukomenga ku koolo zizokka tuzaagala nnyo n'otugumya n'okubakwana n'otugamba ebigambo ebirungi nga bingi nnyo bye mumanyi mukomene ku vidiyo naye ebyotubuulira ebizibu byammwe oli n'alyoka akugamba ayagala birthday nga nange sinnakola yange naye nga mubeereyo bakadamu abalala nabo mubanoonyeeko mu inbox mubawezi biki mubagumye basobole okumalako contract omusana mungi bamama batuvuma mubakubirengako eyo mu kiro n'empewo ejja temukoowa naye ebya ssente mubireke muleko tuwaniko tufuula ba investor tujja n'ebizibu ono si mukamba sura kasese abasajja mbagamba kino muve ku bakadaama kadaama beera naye ng'omanyi nti ozanya firimu deba ewedde ne bagamba nti ewedde kati tugenda ku kitundu ekirala kiba kiwedde naye ebintu by'okulemerako n'olowooza nze mbalaba ku live nga bwokera n'ogenda n'ogula muviyo n'ogirabira ewaka ne kadaama bw'obeera omulaba ebyoku ssimu bannaye bamikwano bikome ku ssimu bwemba nayogera nawe ku ssimu bulungi tokisussa kati byaggwa mwegonza nnyo nammwe ne kisukka mwinenge gye mwegonzamu omuntu n'owulira nga yenna obwongo bucyankalanye nedda bannange ekintu kisigale ku ssimu kati bw'oba olaba essimu teriiko ng'okwasaganya essimu endala akute ante oyo ye kadaama original badde sinamusisinkana kati ndina kadaama original fresh yakatuuka wano mbwagambye ayina enugundi ye teriiko bagibose kweri bagamba bwe mukomawo wano obeera ng'embuzi esaze obeera kisinziira mwami we wamusanze omwami wange paddaaki ebyo nga biwanvu naye omwami wange taata w'abaana nkutumiddeko webale kuuma abaana kikulu nnyo ekyo eyo nsonga nkulu nange nkutumira musajja munnange webale nnyo muna abasajja abamu bintu ebimu obulusi bubeera bunafu tukomaawo taata w'abaana nkutumiddeko talina kirala nnyo kyakoze taata w'abaana kale tugende n'ekyo oyo ye kadaama original kulikayo navuddeyo mukama yankomeza kikulu nnyo ekyo saana kwebaza sooka byonna nebaza katonda olw'okunkomyawo nga ndi mulamu bangi tebakomyewo naye nze nakomyewo anga famire yange
mama wange abaana bange famire yange baganda bange although waliwo ebitagenda bulungi naffe lwa sister wange naye abalala nabasanze nga balamu yetwalayo akaseera akatono tusirikirire ku lwa sister wo omukama amuwumuze mirembe bwe bityo bitambula tulina Kadaama fresh atubuulira birungi ki byafunyeeyo wa baba ndaba owulira oyogera ku mama baba tabaddeewo baba abaddewo ne mama n'abaana kale byantawaanyaamu abali Dubai mugumiikirize towanika embeera si nnyangu naye olemerako n'okusaba Katonda mala n'otereera nekigguka sika byonna okusooka byonna weekwase Katonda tewali mbeera Mukama gy'atasobola tereeza byansumbuwamu nnyo nalwalamu ebyumba byantawaanya naye olw'okulemerako Mukama yamala nampa ekyumba nenkola nemmalako. Okay. Kadaama kubanga bakadaama basinga obungi bebatubuulira bibeera negative ebibi bibasiŋŋana mu biyumba omwo naye ggwe olinayo ekintu ky'ogamba nti kyoweenyumirizamu n'ogamba nti bannaaye ekiyumba kye nalimu kyampisa bwe kiti mu butufuna kyankola bulungi esooka byonna bw'okufuna omulimu olina okumanya nti wano nzize kukola bwekijja mu mutima gwo ebisigadde byonna bikwanguyira nomanya nti gwe tewenkana na mwana wa waka tewenkana na mukama wo kituufu nnyo ate omulimu n'ogukulembeza mu maaso singa byonna okugeeza n'ogamba omulimu gwange ngweguya mukama wo kugamba n'omususuuta betaaga ebitiibwa nze mukama ekyo kyonna kitegeera ebintu byannyanguira nze munene okufukamira nfukamira nfukamira betaaga ebitiibwa gwe nno oli Kadaama mulungi kubanga Kadaama babeera ku live okwo abeewa amagezi tokola kino nze sikola kino naye gwe obudde eri ebbali ng'ogamba owaayi anti nze nakimanya nti mukama wange ye mukama wange era omulimu gwange kye kisooka sikola kintu kirala kyonna nga sinaba kumala mirimu gyange mulimu gwe gusooka ne mukama wange mama naddala mama wamu n'abaana kabeere nga mwana muto kabeere nga mukulu bonna babeera bakama bange kye kisooka n'obutayogera nnyo ogamba tebaagala nnyo akugamba ekintu ate omuddemu kino odde mu kuwoza tebaagala kuwoza yayagala kyakugamba ekyekyo ne mu byonna tewaliwo kigaana olaba ekintu oyinza okiraba nti kinene ne kasita okitandikako olaba nga kitono soka omutima kasita omutima amaanyi si ge gakola abula omutima gwo kasita guba nga gukola n'okkiriza nti kati gukyagala ekintu kyolaba nga kigonda nze nakulira mu kyalo naye twagendanga mu nnimiro ne maama ne twawula olulimbi nga lunene ne maama yatugambanga nedda totunuulira lulimbi just gwe omutima gwo gubeere nga gukola ki nga gwagala ojja kukola ekintu ekyo nga kikoze nga kiwedde so buli bwogenda okukola kintu n'okiteekamu okwagala yagala abantu abo waawo jjukira tebagenda kukusiima Kadaama mukama wo nti nno weebale okoze bulungi nno talina budde bwo bakusiima na sente zo baba nga bakusasula yeye okusiima kwe bakola ki ne baagale ulira emirembe ennyumba gitwale ng'eyiyo era ebintu byonna nga bikola ki nga bikugendera abaana ne bw'aba akuvumye kitwale ng'omwana wo tubeera n'abaana abasinga bakadaama omwana wo bw'akuvuma nawe okitwala ize ne bali kikole ki kitwale bwekityo abaana baagale ne bw'akuvuma gwe genda maaso n'okumwagala ojalaba ebintu nga bikola ki bikutambulira bulungi nze nasanga omwana yali tanjagala nga tayagala baddugavu nga yenkana ki myaka nga enaawo nga tayagala baddugavu nga tayagala baddugavu nfudde ng'ayogera n'agamba
sagala nze Kadama muddugavu. Bamuletera omweru. Naye essaawa ya leero mukwano gwange ate nno nagenda mu maaso ne mugamba lwaki twagala abaddugavu babi nantunuulira nakugereza ku ki olwagamba babi yayogera nga bwe muwa caayi babimanyi bw'omuwa caayi nga tayagala naŋŋamba lumu nansanga nfumba nagamba nze saagala Kadama muddugavu mukimanyi babayita ba Aswad. Nemugamba lwaki toyagala naffe tuli bantu nemugamba olaba nze ndi nsolo nange ndi muntu ate nze nkwagala naye nga bw'ajja nga anyiiza oba alina ekintu nze nga mweteekako bituzannya we bitu kati naatuka nakolaki nakwagala nanjagala tebibeera byangu naye gyokka omugenda ng'olemerako n'okusaba Katonda wo embeera esobola okukyuka n'okutunuulira ki kyokolaki kyoyagala kiki kyakuleeta temwerabiranga nnyo tageti zammwe bakadaama obuzibu bwetusanga mu bakadaama bannaffe muva ne Uganda nga mulina goolo fena tugenda tulina goolo ng'omwana bw'asoma abaana basoma nga goolo yaabwe yakuyita kati naffe tuvaano ng'otudde n'ogamba kangende nkole oba bampadde 9,000 oba kakadde ng'olina ne puroguramu ne bw'otuuka eri notandika olaba tekikumala n'okyusa tuba tugenze kukyusa bulamu tuba obulamu tebukoze ekyo tebukyuse ate bebataataganya bingi embeera ne bwebeereza etya tovanga ku kintu kyakutwala lemera ku nsonga nze ekintu ekyantwala nebaza Katonda nava kuno nga nina ekintu ekintutte era buli we neebakanga wadde embeera yagolokoka ngaebeerawo nga bw'omanyi obeere wakukuyomba okukola kutya n'ofumba ebintu bwe bityo olwala lusa obujjanjabi kale abamu ne batabufuna naye olemerako notunuulira goolo ye yakolaki wasimbula wano ng'oya kigendererwa ki buno bwonna obusonga obujjawo buno zibeera nga nsiri ng'ogenze kwota muliro bw'obeera ogenda okwota ensiri zikuluma naye okuba ki bukubi just nofokasinga ku kyokolaki kyoyagala temuvanga ku mulamwa bino ebintu byaba social media oli najja mbw akwagalira ku media era alina puroguramu nyingi ebyo byonna baba bakulimba bw'obali ng'okyali eno Uganda sooka ojjukire bwe nali Uganda ani yanyambako okulinnya tewali muntu agenda kukwagala ng'oli waggulu ate akulinnyisa so ogoba bakadaama ku basajja nkulaba sibagaana kwagala basajja naye sooka omanye ekyakutwala eri tugenda for 2 years ng'olina ekyakuleese katono gw'osanze mu kkubo nga tonaba kumaliriza agenda kuyambako atya ng'ate nena waliwo abakulaba ng'oli mu bwetaavu nga tonaba kugenda bo nga tebasobola kukolaki kukuyamba first finish gooloyo gy'okolaki gy'ogoba ebyo byonna ojja kudda obikola otya obifune obisange kaakati ekyo kitegerekese bulungi naye bakadaama bagamba muwuguka nnyo mbu Kadama agenda ng'akimanyi bulungi nti nze kyeneetaaga nvudde wano mama wange talina nnyumba njagala bazadde bange mbazimbireyo ennyumba nange neezimbireyo ennyumba ogira nga sente atandika ziwa ba boyfriend kwe kwerabira ekyakutwala nze Kadama nze ate ekintu ekisinga oleeta obubi y'essimu eno essimu gye weegulira ku sente zo lwaki akikuleetera ebizibu omuntu gw'okwata yeesi gw'osanze ku ssimu lwaki akujja ku gooloyo omuntu gyesi gw'oyogera naye wano eno lwaki akujja ku gooloyo yakuleeta ovudde mu kyalo oluusi bakadaama bamu tulina abaana balekedde maamawo naye otuuse eyo ogenze kukyusa bulamu obulamu buba tebunaba kukyuka nga gw'otandika kuwalampa basajja omusajja lwaki akuwa gundi eyo oli n'alemwa n'okuwa maama we sukaali n'abaana be nadda ku musajja gwe yasanga ku ssimu mubaagala esibabaganye naye temwerabira nsonga ki eyakolaki eyakuleeta
eyakutwala ku kyeyo. Kadama owulidde? Ntumirako bakadama mwenna abamanyi Tronaz ate abatava ku Tronaz. Ntumirako Charlotte ogamba otya, ntumirako God's Grace Kata n'abalala mwenna ne base kadama mwenna mbatumiddeko nti muli mutya mwebale kubaayo mukitegedde tova ku ggoolo yo. Ntumira nammwe mwenna abakadama bali mu kweteekateeka nti mugenda ate nga nammwe mwenna abeeteekateeka okudda nti mbatumiddeko bitambula bitya. Engoye mugula nyingi nga mudda kituufu? Engoye ebyo tebiba bimuku okwerabira kiki ekyakutwala? No, engoye za mirungi ebyo. Waliwo oli nga mukama we yamuwa, waliwo n'omulala ng'aguzeeyo. Kale wabeerayo engoye ziba cheap. Waliwo babosi abalungi ng'onotera okujja nakutwalako eyo. Nze bantwalako abali Dubai bamanyi Fujeera, bantwalako eyo Fujeera. Waliwo engoye nga ziri cheap. Abazadde bambi nga oleterako ku baana bo ng'ate wano tosobola kuzifuna. Naye nga baliriramu sometimes tugula ebingi ate ne tuka ku kisaawe ng'oluusi babosi baffe batuterako kiro ntono nolaba ng'okola looso. Kale mu byonna beera mwegendereza, balirira nnyo ekyakutwala kyekikulu. Kadama wonna wooli tuline fresh Kadama akubuulira ye twagala atubuulire bano ababba ssente z'abakadama kituufu bazibba? Kubanga mubagamba mbu munnaye kasente bagenda okudda wano nga tewali. Abamu bazibba nga bakyali eyo, abamu mbu abaana baabwe tebasoma naye babalimba. Abakadama abamu mbu bakomplaininga nti ku ssomero omwana bamugamba asasula 8 n'agenda okola okunoonyereza ng'omwana asasula 3. Gw'okisanze otya? Nze ku byonna nebaza mama wange omulungi, mama wange Stacy Nanyanzi, nkwagala nnyo famire yange, tata wange, bonna ab'enganda zange. Nze mama wange munange oba yasinga bamama bonna. Mama mulungi. Mama webale kuba mama mulungi munnange. Kubanga bamama ennaku zino bayonooneka. Banange mwagala nnyo mama omulungi era nze byonna nga bwe yabiŋŋamba we nabisanze. Yankusabira buwangaazi, sabira Mukama akukuume. Gwe naali eyo ng'ojolonga maama wo ng'omuyisanga ekyokuttale, ndowooza okirabe nti tewali ayinza singa maama. Tewali asinga maama. Oba akoze atya gwe emyezi 9 gye yakusitula mu lubuto singa yakunyiga wandifulumye. Tewali akuteeseza birungi nga maama. Tewali akuteeseza birungi nga maama. Wayinza okubaawo ensonga ezimu ezijja ne wabaawo akwonooneka naye ate tekitegeeza omubogguliro okambuwala okusukka owandikomye. Genda mu maaso. Mu byonna bakadama banange waliwo abantu abamu aba famire yaffe ababi naye famire yeesigala famire. Yes. Waawo oyinza ofunayo mukwano gwo n'ogamba nze mukwano gwange anfunira famire. Ansingira famire naye tewaliiwo banange. Omuzungu agamba blood is thicker than water. Mukwano gwo ye aba takweguyako n'akantu naye wa famire yo aba wa famire yo. Gyova ne gye bugenda oba olina engeri gy'ogenda omujja naye omukwano ndabye emikwano ne bakadama bangi nga beesiga emikwano bagyesize naye gimu nga bakaaba nebuuza ne watandikira nga takola ki nga tamanyiiwo wagenda mufuna. Mwesige ku bantu bammwe mu bakadama. Asobola kubeera n'omuntu mukwano gwe nga amwesiga buli kimu kyatuma gwakyamukolera gwakituma kati namugamba nkomawo mwezi gujja simu zabadde amufunirako ne zivaako kati nga talina gyage. Kati obuzibu buli wano eno era bwe ngamba bakadama bannange lwaki mwerabira nnyo emabega gwe bw'obeera ogenda okutambula
tobaako na muntu akubeerawo ng'ogenda kutambula. Yoyo mukwano gwe. Waliwo omuntu abeerawo nga talinayo wadde wa luganda lwe. Abantu bagamba ab'eŋŋanda baabatamu. Omuntu akubeere ebintu by'okutambula ogenda okukola. Abasinga tubaako n'abantu abatuwanirira. Naye ogenda owulira omuntu ng'atuuseeyo kadama muno ng'ate omuntu yamuwanirira ng'atambula oyo nga yamukola ki? Yamutamadda. Yamutama. Kati omuntu akubeereddewo nga toyina ky'oyina. Oyo yabeera akola ki? Yaba mukwano gwo. Oyo akusanze ng'ayina ky'oyina aba takwagala aba ayagala ky'oyina. Saawa eyo. Era wekiggwako aba alina okola ki? Okudduka. Nze ngamba nnyo abantu ne mbagamba nze ku nsi omusajja njagala ye taata w'abaana bange. Kubanga yanjagala sinaba na kunaaba nga sina na kintu kye nkola ki? Kye nnina. Nga simanyi na kunaaba. Nga ndi mukyalo. Ye nanjagala nga yo yanjagala ebintu ebyaddala. Naye bano abakulaba kati. Bano baliko byabwe bagoba byabwe. Gondabye kati nsobola ninako ne wendi neefuna ninako n'omutwalo naye ye yanjagala sina na mutwalo. Akulaba ng'oli mu kafiruta n'agamba maama nze nfiira ku situka mundabe kyusa 360. Naye oli yanjagala simanyi nga sina na kyendi. Ate bane bakadama lwaki mwerabira abasajja baabagala edda? Kubawo nyaawo. Omusajja yakwagala nga tolina ky'oli n'akugulira emmere n'akola buli kimu naye n'otuukayo n'omulaba babayita byonziira. Ebintu bye mwogera. Babayita byonziira. Oyo ye muntu akwagala naye n'akulabye waggulu. Kye kiri kye wagambye. Babyogera naawe omusajja n'abiikula dictionary n'aggyayo ekitabo ku kitabu ng'ekigambo takiraba. Bannange babireeta. Omusajja yakwagala nga tolina ky'oli n'akusuza n'akuwa n'emmere yo yakwagala naye n'akwagadde ng'oli mu nnyonyi tamanyi bwe watuukayo. Kabe kasinga nga yateekamu ne ssente kugenda. Naye n'omulaba ng'ekitajja. Bannange mweteekako ebikolimo. Ono Kadaama wanjawulo mukko. Mweteekako ebikolimo nze mbalabye bangi nnyo ne muddira abasajja oli tasaana. Nofuna omulala oyo wa online akupostinga. Maama nze. Namuteekako wali. Amutadde mu mitima. Giri wali gipampinga. Mama Yeserugo n'alaba nga takyasaana kubanga wa mu ttaka. Oli asiba mu kasooli eri. Pale zayambala za bitundu. Ono nno gwawaana asaana. Tamulabanga nako tamuguliranga na mmere. Naye oli yakugulira emmere. N'akuwa buli kimu n'akutewerekera ne mu ddwaliro laba mbutasaana. Watundanga endebe za kasooli. Bakadama abakola ebyo mufe nga muwuzuuma. Ne weerabira abasajja bamwe abababeererawo nga temusigana Cutex. Otuuse mu nnyumba ya baba kubanga oli ku ndebe ya butto. Olabira bbaawo ogenda nono wa online. Gw'otolabanga nako akukubira ku video call. Baba benga sente zammwe ate ne mudda n'abo mu kyalo be baleka nabo babagobe. Kutwebaze media kwetuli. Nalabye Bakadama ono leero mulala mukko. Tubikoye. Mwamulooza mubeera mwamalayo. Noddira omusajja gwe wazaala omukazi namulaba. Oyina omusajja muzaalamu abaana bataano. Bataano n'ogamba tategeera. Abaana bataano mu musajja wakamuzuula mutategeera kubanga oli Saudi. Naye kambuuze ye oyo aba ategeera akyogedde. Nange neebuuza nagenda ne mukeberako omukazi nno omukulu atukula. Yenna yakayigwa okwambalira mu nnyumba ya baba agamba baawe amutaddeko. Ono tategeera talabirira baana baana bataano wali wakakizuula mbu tategeera talabirira baana. Embwa ezaalambwa. Embwa eyagala mbwa ginaayo. Kati abireese tumuyambe tutya. Mu myaka 2 gy'amaze Saudi walabidde bbaawo w'ekyengera gw'amaze naye emyaka 15 butategeera. Bakadama basaana kweddako. Ayina namukwana gwamubuulira nti oli tategeera muzaddemu abaana bataano mu butategeera. Bali ku online. Ku online agamba kifaananyi gwatalabangako gwalaba mbu ye ategeera. Tamanyi oba mulema. Oli gw'amaze naye emyaka 10 tategeera ono gwatalabanga nako gwalaba mbu yategeera. Kadaama. Comment section ni mujja tubuulira naye ndowooza. Ate temunvuma omutwe magunnuma. Omutima gukuluma. Anti ndi nkunoonya musajja. Temunvuma.
Oli mukola ki? Noonya musajja omutima teguteredde. Sooka oleke. Onoonya ki? Noonya musajja. Bayinza okunvuma n'omusajja n'ambula. Bavuma abo ogenda balaba. Kati oyagala waddala tuleete owaddala oba okyayagala wa online. Ndeka tonteeka mu bintu. Wamaako kasale sinoonya. Sinoonya. Ono Kadaama mulala muko. Bakadaama. Waleka wano Kinobewo. N'ogenda. Bambi nga balima bulungi. Kinobe nga ye yakwata ne ssente ezakutwala ku kampuni. Nakuwa ssente. Nakugamba genda okole. Natunda enkoko ze. Otuuse eyo olw'okuba ofunye karamagi. Akupostinga. Abeerako online. Mama balina engeri gye babuteekamu babugamba batya buli obuyimba. Bomo. Leka tonteeka mu bintu byonna. Babuteeka mu mitima. Kabeera kalinga kati. Simanya gusinga. Hinagaba balina ebiryoto byonna. Naye maama abo abantu nabo balina pulaani. Waliwo nange yali antutta omutima. Siba kwenywezooza nali sigudde mulaavu. Nedda sooka oleke mpola mpola. Gamba wagwamu. Naye era nasigazaayo ebigere saabulirayo. Mu kigere kyagenda ekino ne kibanga kyali eno bwoti n'osigala ngo. Yali antutte. Akola kakyaka kakowulika wala olyanga. Yali nno oba ebifaananyi byali bibye. Nga musajja mukulu nga byayogera byali birungi ku byenoonya. Awo wategulaawo. Omanyi tuba n'ebintu byaffe bye twagala mu bulamu. Ngamba nja ku 5 ng'ayinako 4. Namuwanga obudde bwali bungi. Obuzibu bwali kunfuula manerenda. Gwe ne ssente yo muli muti? Bannaye bw'oyogera ku kigambo mpa ku ssente oba ofaanana oba ng'otya. Sooka oleke. Mbuulire oba ofaanana oba owulira nga kufaananira ki? Essimu etandika ovumbeera. Omutwe ne gunnuma. Nenda ng'ofaanana bubi. Kiki kibi ky'owulira ng'omuntu oyo abeera ng'afaanana? Abankugambe ntya. Kale onfaananira bubi. Ekintu tomanyi ekisembayo obubi bw'obeera ofaanana. Nkulanga ne by'oyogera gonna oba mandaazi. Amandaazi gafaanana bubi. Ofaananira bubi. Tandika okulaba nga buli kimu ne ng'alaba obudde. Ne ngamba ono. Kugamba nendaba nga omalidde ebiseera bingi. Ne ngamba senga nebaseemu otulo. Kiki kintu kyekyo kibi ky'omanyi nti ekikufaananira obubi kyewandigezeza ku muntu akusaba ssente? Togamba ezzike. Si zzike. Ezzike si bbi. Ekintu kyensinga omusajja kunnimba. Oba omuntu yenna okunnimba. Azini. Nongamba beera wano ng'ate obadde onnimba. Nenkizuula nga wali onnimba omuntu omulimba. Ono ne ssente eyiye gamba n'obwakwata mu nsawo awulira nga kapusi kamutakula. Kwoyogerako nongamba mbadde ngamba bannange mpulira bubi. Mbadde ngamba sooka ompeerezeyo 2 zizaalemu wano nkuddiza 2.5. Mpulira bubi. Olowooza nno yali agambye 2. Maama yali atandikidde mu bukadde. Bumeka? 5. Mwaka mulamba ssebo nze ngumuwe. Ali. Alega osoka omuweyo ku 5. Yamala emyaka ngambuuzaako bikoze bitya akubidde ku maama awo. Wamuwa n'essimu ya maama? Kugambye bwali bufumbo. Ne maama yamukubirako n'aweerezaayo ne ku mata. Kugambye twatambula ne gye bamuziika n'aŋŋambayo. Bamuziikawo.
sijja kwogerayo. Baŋŋamba ate azunga naye ajja kundaba naye musajja gwe weegendereze. Baŋŋamba bakadaama awo kawe bawakwatira abaana abagezi nti bw'omuwa essimu ya maama oba akuuma abaana n'asooka abagulira abawa ku bintu ababuuzaako abaana bali batya awo n'ogamba maama omuntu anjagalira abaana yabikola oba oliawo ng'akuweereza odyoma abadde wano nenkubira ku maama essimu maama yagambye bw'ati na bw'ati maama nangamba nno omukwano gwankubiddeko bw'ati ne bw'ati aŋŋambye omukwano maama nangamba naye weegendereze omukwano gwo ng'ayogera nnyo neŋŋamba maama nedda naye mukwano gwange ambuuzaako ne ntandika nofuuka looya we nno nange kugenda nali nnyingidde mulaabo eyo wagimalamu omwaka yafuba okuneesibako yeye yakwesibako nga neesibako ambuuza akola atya kumbe busa bwa mbogo bukola butya kati buvunda nti bukukala ku ngolo kumunda nga bubisi kati lubu ng'akeera yampereza ekifaananyi akutte ku ttama konze ate ddaalengi obadde kibalinayo tulina amannya ge twewa ndi bubi emirimu yalina mbu emirimu gye nga ndaga bisemaduuka ayina emmotoka byandaga nti nange byenjagala byendootako nange nga manyi bwenkomawo tukoze pulaani ngenda tutula mu dduuka madaamu nze bannange nga gwe bobeera edduuka otudde bakuvuga ku matene bakuleeta oba weevuga byenoonya nogamba mmaze naŋŋamba omanyiisa olwawo oli mu myaka emeka eri oba nali mu mwaka nga gumu n'ekitundu awo kyali fresh nawo ate ebiseera ebyo nga sente zange nziyina nayinawo sente zange kadde bwanga musanvu nga mbulina naye bannange nawona nali njazimuwa wali mulaavu ebyaddala naye bwe nabuukira naŋŋamba simanya revenue simanya eba revenue bwe mubanja ate akolera Kampala mpola sente nzikuwe ntikule maali agenda kusasula misoro byebyo ndowooza akati akakodyo kakola nange ndowooza akakodyo kakola akati naŋŋamba ali Kampala edduuka yaŋŋamba liri Kampala revenue eri Kampala akati URA ebeera buli wamu sibimanyi anti mu naŋŋamba omanyi bebi ate kati maali bagitwala kati mpa sente nyambayo $5,000,000 awo nkiryalinge ngenda zikuwamu ekisimeka 2 neŋŋamba nkole ntya sagala neŋŋamba ngamba naye oli Kampala kirirawo ka banka bakuwa eki sente kubanga kati gwe bakumenya agamba ati bajja kumpa olwedde simanya baloni simanya ekuleeta etambula naŋŋamba ninjijako essimu ekintu ekyanyamba essimu baba yali taliiwo nagwe nina kuwa sente azikola eki azimusindikire kati ne mugamba olaba olina akawunti nali ngenda zimuwa $5,000,000 n'emitwalo nga 3 ezikola ki ati baba nalaba nga taliiwo okuda neŋŋamba naye otegeera ono okwate zino zonna sente ozimuwa akuwadde ki mukwano neŋŋamba naye olaba ogenda kwewola mitwalo 10 n'owaayo nanga muntu kati ono muwe ddala mpadde ki mukwano noweekuba awo wenneefuula ate ekyanje mama yanvumamu kaawo novaako nendaba nga n'omusana gwali gwaka nendaba nga sente zange nzimenyekera nnyo neŋŋamba katonda nsaba sente zange bukadde 5 ono ava nakunvuma sente zange nga nzimenyekera ngambonabonera sente yange bwazirya nakola kisooka simanyi nawe abeera ebintu bye tebitegeerekeka nange yagenda okuddamu kyembadde
mwagalize mbaze kibuyaga asudde Tronaz Dry Cleaning ebujuuko ky'ekyokuddamu kyo bya dry cleaning services twoza engoye za buli kika emijoze uniform gomesi amasuuti n'engoye z'emikolo zonna tusangibwa bujuuko Katete stage awo ku Kalongooti ku kkubo eridda ekyebando leeta engoye zo mu Tronaz Dry Cleaning tukwoleze ku bbeeyi rayisi okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 42 7 Tronaz Dry Cleaning ebujuuko. Tronaz Mart Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuleetedde emifaliso egy'omulembe egiriko eragala mufaliso gwa ssomero omugango ogukuluma jangu mu Tronaz Mart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12 tutunda piro blanketi amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintosh beeyi entono tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe okumanya ebisingawo tukubire ku noti 772 275 Tronaz Mart Store bakafulu mu mifaliso bibiki banange namuyisaamu nemugamba njija ku bufere toddamu nakummanyira va ne ku simu yange ombeebizo yagala kunziba angamba lwaki tonneesiga konze sigenda kwesiga nze amanyi ne maama we n'ennamba ye biki nange ne mulekeo ne mu blocking star. Awo mwasoma ka blocking awo twakoma mu blocking oyo mumu munange yensonga lwaki naku blocking paka kati akunonya takulaba myaka jiwe sibuna namba yesi kyayi ba ex ba online mulabye naku nze sijja kubeera bannange mbabuulira nedda siba ex abo ba business bateeka mu sente olaba abantu abo ayinza no bwamala wiki 2 nga akubira nze waliwo n'omusajja namugamba nali sino oba airtime ne mugamba mukina mpayo emitwalo 5 airtime n'agimpeereza waita naku 3 nga amuwe emitwalo 10 munnange basiga abo boolaba kutidde zikomawo na magoba kati yabalabala mu byali atadde mu maama abaana simu zateeka emyaka eno akugoye bangi tujja kusulawo nze kyako ndabye bingi awo mulala banamu ne mugamba nze sina na sente yaŋŋamba mu mulwadde mbankebedde kati mpeerezaayo mu nnaku 3 kuva nga mpadde emitwalo 5 bw'ate alwadde nnyo ne bamukebera agula eddagala lya mitwalo 10 nemba abamu babalira ku video bati ne mama n'omukwano guluma nago guluma soko kubemu akafaananyawo nga guluma gumenya omukwano nago guluma bannaye ate balina omuntu nga yabuze ku video alina engeri gyakubuya n'obukuba n'obwoza n'okola otya n'oba bannaye kukakkala nga kiggweredde awo ate kiggwa anti kati kisinziira waliyo bakadamu abali free naye ffe tulina kamera nze nina kamera ate n'obudde nze nkolera ku budde nze mbadde nkolera ku budde obudde buba bundeka nzuuka ssaawa 11 ez'okumakya sinebaka 6 kati awo ate bwe mbase basa twisting ne mu kisenge kye waliyo kamera kaneti kantawaani naye okuva we tunazuula TikTok neebererako ku TikTok oba ne mwami Kabaata nkutumiddeko tubeererawo nno Kabaata ne Desh mwebale tubeererawo mbeera ne diseti nga mpulirira Desh ne Kabaata ekiro okwe tuzuukukira bannange mwebale fenga abamu tubeerako okwo nga tuwulira omanyi wobeera owulira okola emirimu n'otalowooza muna abatubeera online bane mwatuwonya aba TikTok abakola live Kabaata n'abalala mwatuwonya abasajja baali batukolera ebintu ku video kati tubeera ku live nena mba mbyagala bo bato batubbiranga anti olugiranga agambe sigenda kukubira maama abasajja twabaguliranga n'amasimu bangamba mubateekera ddala ssente nakugamba
walomwa kadama nkutumitiko ojja kulaba video eno ojja kuba kitege yagulira munne omulenzi nga amugamba ng'agenda ku simu ey'omuntu omulala amugamba esimu yange yafudde kati muno ntadde mu layini nsobola okuweereza message tonoonya toweeraliikirira nti nina obuzibu ngevaako nange n'omugulira essimu ate mune basaba sente nnyingi kati addamu n'aweereza message kati bwagidizako bw'ati nga emessage ejja amugamba naye essimu nteeka mu buteesi layini naye bwe naaba nfunye obudde nja kujja kati Kadama bagamba okumala olunaku nga tawulizza oyo aba awulira ng'afa anti kyekyo anti kati olaba essimu ye mukwano gwo kati obeera mu nnyumba nga oyogera ku ssimu abuuzabuuza nti essimu eyo zammeka nti essimu yakamu 8 ng'aziweereza baziwa n'ogula n'eddata owa buli mwezi musobole okubeera $200 osobola omukuumira ku layini ninga nze sibafuna bagula gyebali olabika oyogera bu gyebali ne kati TikTok yatuyamba naye nga nze mbeetaaga TikTok kati yatuyamba tebakyatubba nnyo nga luli mu biseera ebyo teera mugula data kubanga era TikTok olina omugulira data anti oba omulaba TikTok takufera nnyo nga bya Facebook na WhatsApp luli era obeera olaba byakola nti ate era waliwo ebyo mwagala byamwe babiri private mwagala privacy jjukira ebiseera by'obeera eno luli erijjukira wabeera nga tolina kyakukola kyobula bakabaata ne Desh tubaagala nnyo tubeera n'oku live nga twesekera kati nze mba nina obudde kati naye era kunkomere muvayo ne munda mu bubokisi anti kati saawa mmeka Desh saawa ena kwali okuva saawa 12 paka saawa 4 kabata natandika paka gye bukeerera kati ono nkubira dimba bize tebakyatulimba ng'omukwano tegunakuluma wadde guba gwa wiiki era mpozi bali eryo ab'e Masaka abakayingira obwa Kadama Masaka ng'obayingidde nnyo gundi pozi nga yakayingira nti oba abeewaffe ene wakiso abato naye nga Kadama nga nze omukadde nze sikya kati era n'okukubira omuntu nze kati okukubira eddakiika simanya 15 tunyumya biki ebyo tebikyaliwo tebikyaliwo kwa kigambibwa Kadama essimu gyakyasinze okulwako esinga n'eya maama oba taata oba mwana ya musajja anti ebyedda si byakaakati ebyedda nze ndi Kadama omukadde ebyedda biri twabibeerawo nga tebikyaliwo bino nga bola bya TikTok kati bye tubeerako live ebyo kati yetwalira obudde obeera kuli n'oseka naye bino ebyedda nga toyina oyina kubeera ku oyo akasimu ne kakugobowa n'ogenda ku YouTube ne bikugobowa tukola n'ediseti matu n'essimu ng'eri mu bipale byaffe kati wooviiriddeyo Edith kyogamba ba X online bona bannayuganda tena mu America ekikulu nze oluzungu luntawaanya kasita leeta ba aba bantu nze oluzungu luntawaanya katodde we byakwemuula ate nze njogera oluzungu ate ogenda nakuwa sente zange osalawo n'ogamba kansigale wano bona osisinkana mu Kampala wakati Edith ale nerinnya lyange bayitegeddera leero kati bamanyi gali amalala amaanyi amangi omanyi buli omu muwalire nesobola obbaawula olina ne notebook owanika nti gundi muwadde gundi bagala mpagire babitabo bangi bangi naye Kadama ani ali musonyi ate ani ali musonyi kigambibwa nti Kadama mukudda akoma obulungi naye Kadama bagamba nti bwatuuka ku airport awo nti bakadama bangi babalonda ekkubo olowooza kituufu ekiwuliddeko sikiwuliddeku bakadama mbu bama atuuka wano Kadama ayinza okuba yatuuka omwezi guno nga gutandika
nempaka leero nga tanatuuka waka. Anti ekyo kyonna kiviira ddala eri. Kadaama agenze nga yeerabidde ekyamutwala. Kubanga ffenna tugenda tulina pulogulaamu ng'omanyi ensonga ekututte. Kati nze nava waka ne ŋŋenda. N'enkola. Era bwe nakomyewo era mama wange yazze nannona ku airport ne sisita wange. Nera ndi waka. Tolinayo gwe wasuubiza kunona. Era bwe banga oli eyo nakusuubiza nali nkulimba. Teri omuntu yategeera amajja gange. Ng'okisazizaamu mu bwangu kubanga. Nali nkulimba. Bagamba Kadaama musuubiza abantu. Ojja kujja onkime ku airport. Naye yemmwe musaba online tunyona ku airport. Buli kaseera njije nkunone no go wantwala. Era nze Kadaama we nakugamba nti ngenda kujja kunona manya nkulimba. Mama be mmwe mutusaba aba online. Nze siriimu mwabo. Nene ekirala basusse. Lwaki omuntu wakatandika okunkwana n'ombuuza nkomawoddi? Mukwano akwagala. Omanyi gwe omuntu ng'ali mu mukwano. Omuntu yakatandika okwogera naawe odda ddi mukwano. Omanyi nagenda ddi. Ate oba wamubuulira. Omanyi nkumisinga nnyo sikyebaka. Nnaku ezo. Ogamba balirage. Abaana bagamba mubakola ebintu mubiyiga eyo mu rumu zammwe bakadama abaana abalenzi mubasuula eddalu ne batabuka mubeeranga bulu muvi. Anti kati omuntu abitwala serious gwennenya kuno kuba muzannyo tuba tuzannyo tuzannyamu kati gwe obitwala serious nti neera n'olemwa era gwe n'ofokasinga nina Kadaama gwe guba muzannyo naawe tovola nze tebimenya kubanga nze mmanyi muzannyo. Ayagala Kadaama mwagale at your own risk. Ebyo byolowooza nti yagambye agenda kudda akufumbire yaleka bbaawe wano. Omusajja omusanga eno oba woya tomanya waliyo tonvubya abakazi wali abakazi omanyi bazibu ayinza okuddawo nagamba nimba waliyo muna ababitwala serious waliyo ababitwala serious naye nze ge mazima mwanyinazo obutakaaba waliyo muna ababitwala serious naye omaliriza era bakaaba tebafuna wano kule guba muzannyo kuba muzannyo kati nze mbeera nina ekyantwala kyentuukiriza kati mbasobola ate tunula eno ku ggwe mba ntunulidde naye nga omuntu nga ye nga EDC y'ekizibu kyasanze kiri kimu bw'oba oyo omwagala ng'omusanze ku online tayogera ku ssente omukwano gujja kubeerawo myaka 2, 3, 4, 5 mpaana akola buli kimu nti mba buli wamu mpa abako n'ab'emikwano nja kubabuuza naye ekya ssente mwagala kubuuza buli muntu bampe bannazaala bonna yonna beerako ngumbu nja babuuza naye ssente toyogera ku ssente toyogera nindaba wakomyola olinga gwe bakusibyeko nati kati tokyaliko bansibako dda ati yino wano bansibako bannaaye omwami eyansibako mulaye akantu konkayina kamulage tulabe ayinza okubaana ozalimba akantu kokakalo kayina buddaage kenasigaza naye ogira ozunga ojja kudda omanyi naffe abakazi abategeera netusange ogira ozunga ojja tusanga n'oba oli awo simanyi kizibu kirimu kuba nti oba oli kafuuse Kadaama abantu bonna bagenze kuba Kadaama babadde bantu balamu wano naye bwe balinnye ennyonyi eno simanyi kiki kye basanga abantu bakadaama balina effujjo lingi simanyi lwaki ekizibu kivudde ku ki gwe kiki kyewandiwadde olowooza nti Kadaama bw'atuuka eri ekimu kyankalanya n'abanga byakola oluusi oba oli awo abeera nga avuddeko anti ekizibu kye tusanga kubeera obwomu
bali babase bantu baba bantu naye omanyi okubeera mu kifo ekimu n'omalamu omwaka omwezi kyekifo kyolaba gye mirimu gy'okola kugamba obwongo kugamba okanya kulaba waggulu nakulaba kisenge omanyi obeera awantu nga n'enjala ne bwekuluma ng'olina ssente tosobola kugenda kwegulira mmere tukimenya teweetegeerera obanga mwana muto ne bw'abeera mwana muto n'omusibira ewaka era ogenda olaba nga naye oluusi akola ki kyekyo kye tusanga kugamba tubeera mu kifo kimu teweetegeerera waliwo bakaddama banaye nga abeera mu mirimu nga n'ogenda okweyambako asaba busabi nze nali nkozeeko awaka w'omuntu ebyumba Dubai byantawaanyamukko nga nkuuma abaana ng'aliwo abaana abalongo nga mbeera ku baana wena n'obanga mazonto oli ku baana ozannya weevuluga okola otya buli woba olina ky'oyagala kukola omala kusaba obeera ogenda ng'olina okufuna omuntu gw'olekawo awo asigale abaana ogende weeyambeko dde n'okulya emmere kugamba obwongo bwonna bwe bukola ki bucyankalanya bunoba mu bimpimpi okuba nga teweetegeerera ne bwoba oluusi oba oli mulwadde nga tokisobola oba okulya emmere oluusi n'emmere ng'eyo kugamba twekyawa bibasukkako lowooza bannange Kadaama emboozi ya Kadaama nzibu ate oba oli awo mwe bali Kadaama abali eyo ndo nkimanyi mugenda kusimbula embalaasi kyabadde kitugamba biki ebyo tetubimanyi buli omu alina omukisa gwe asi buli omu nti ajja kubitegeera mbamanyi embeera gye bayitamu naye nga kyo kituufu kye mbagamba mugume mutunulire ekyabaleeta nange gye navudde mujja kuwangula bakadama ababbiddwa abasajja obawa magezi ki abasajja batyo bakadama balina abasajja ababakuula abakyagenda na mu maaso okubakuula mulekerawo ogula omukwano omuntu tosobola mugula kwagala kugina emyaka gy'obeera oli mu nnyumba lekerawo okukwasaganya ebintu ebibiri okugula okulala we kunaabeera mulaavu okulala kuli ku mirimu ojja kumaliriza ogudde togula muntu naddala ng'ali wala sooka omaliriza ekyakuleeta then omuntu oyo ojja kumusanga ate ng'omukwano gwe gutwaliriza ekyeyo ate gutwaliriza ekyeyo kiti omukwano kye kiti omuntu toli naye wano kati nze kangeze nze nabeeranga n'otaata w'abaana nga era ntaayiza mutaayize nga ndi naye nga wabitimba otega mutege kakati mbeera eri bunaayira mukuume tobeeranga omusajja omukazi yali ataayiza munne yamusanga nga mu kakoona n'amugamba ebbanga lye mbadde nkunoonya sikufuna wano wekiggwera n'amugamba sooka olinde katulaba bali n'amagamba nedda ssebo osanga ali wali n'okuba abeeno nodda eno n'abeeno n'obakuba kati mukuume nga ndi mayiro 8 okasinga ku kintu kimu ebyo byonna ojja kola ki oyo bw'aba awulira afa muleka afa afuuka omuzira tulaye bw'afa laavu gavumenti yafuiriridde gundi Kadaama ali Saudi era gundi afudde laavu emutidde Uganda oba wa wonna sooka omuleke maliriza ekyakutwala nga tolina kisa baffe tubalabe gwaliayeko omulambo gwa laavu sinabagula gw'oyagala kulaba tulabe tumuwe ebimuli byoyo tubiteeke ku ssanduuku kugamba oyagala kulaba omufu wa laavu naddala nga waffe wa Kadaama afiiridde Kadaama tumuweerewo wa pulezidenti obwa Kadaama nga amusi gundi yafudde lwa laavu ya Kadaama mudire ebimuli mu biwomufu Kadaama mu bwo bwa pulezidenti tuufu teeka ssente zo wezigwanira okugenda togula laavu teeka ssente zo woolaba
service. Omusajja akwagala kuwadde laavu muwe ku ssente. Kyajja ddi naawe osasulira laavu? Laavu yeeriwa? Laavu ey'okusimu nayo laavu. Kati kambuuze. Olinga si laavu. Omuwaayo ku ssente omwokyayo. Jasinga mukwano gwo. Mukwano ngaba. Mwokyayo. Mwokyayo. Bw'ojja n'oŋŋamba nga ninaawo munange. Edith njala ennuma bwebityo. Nsigaba ssente za kyenoonero. Mba n'ensonga lwaki nzikuwa. Siva eri n'osanga mbukwata. Si bwentyo. Nga tumaliriza nga tunatera kumaliza programu yaffe eno nga tuline fresh Idris Kadama. Yali akyali fresh. Nawembuzi. Idris kikiri olimbe. Nze sirimba kati nkulimba enfuna. Nze siri musawo. Njogera mazima. Nze siri dokita. Anti toli musawo nze nkugamba. Nze agiina nze nkugamba. Yagala tuwa biwato kakase. Erya migaati na pizza yange. Ya miaka 3. Miaka 4 n'emyezi. Ate nga nkyaliwo. So amwepukira. Agambe tanoonya yabimasaziza. Agambe tanoonya banaye mulabye akaweta temu nkusibiddeawo temugeza nkusibiddeawo yaruma dda. Oba myaka emeka oba 10 naye nga wamma osobola okujja kuba naye akyatambula. Mu kamera alimu yeka tereza kamera sirimu ogambye otya? Naye nga banne mutuyambe tufuna ssente ntono bannange. Bakadama tukola nnyo. Bana ensi yaffe gavumenti yaffe mutuyambe nammwe mutwogerereko tufune ku ssente ezikola ki ng'ensi endala ze bafuna. Ensi endala zifuna ssente za njawo. Abafiripini bafuna 1500 naye nga ate tubeera mu nnyumba nga tukola mirimu gye gimu naye nga bo bafuna ssente nnyingi kamu kitundu banaye mutuyambe naffe mutwogerereko n'ekirala bakama baffe bakadama bangi nnyo we balwala ate babatwala mu ddwaliro ate nga mutugamba tubeera na insurance. Mugezeeko twogerera bakadama bangi bafa tebatuwuliriza. Banange muveeyo naffe mutuyambe naffe tuli bantu. Mugambe n'abo abantu bwe tuba mutwala emirimu bakama baffe naffe tuli bantu tulina omusaayi mututerako essaawa ez'okuwummula tebazituwa. Ne webakira essaawa 3 olunaku emitwe ne gituluma weewaawo tuba tukimanyi tugenze kukola naye naffe tuli bantu. Mwogere ku ssente n'obudde bw'okuwummula. Ate n'ekirala naffe mututerewo ssente naffe tetwagala kugenda kukolera bweru waliwo abaagala okugenda mu nsi endala naye naffe abaagala okukola e Uganda mutuwe ku ssente tuwe kapita ezitumala. PDM tezitumala. PDM akakadde muzeyi tekalina kye kakolako. Kakadde tekalina n'ekyemisana nkalyamu nensigaza nga tirina balance. Mututereyo ku ssente ezimala. Oba artist bukadde 5 oba bukadde 10 nga tetulina misingo minene. Ne n'ogenda mu bbaasa tuli bana Uganda tulina nanga muntu. Ne tugendeko mu banka nga tusobola ofunayo bukadde 10 n'otandika ga bizinensi nga tekwali musango nga n'amagoba si mangi. Naye ssente waliwo ze twawulira ze mwateeka mu muzi wa mikwano gyammwe. Naye ate tosobola kgenda mu banka kufuna kasente akatandika bizinesi olina okuba nga etambula olyoka osobola okufunayo ssente. Okwongeramu akakadde ke batuwa. Ate ogenda mpolampola nga bakwongerako. Nedda waliwo bannansi tulina ensi ze tuwulira tusoma mu bitabo ne ku mitimbagano nga munnansi asobola ogenda mu banka ne bamuwa ssente aba akakadde oba bukadde 10 oba 2 naye nga talina musingo munene nga n'amagoba si mangi. Mutoowo akuddako naawe mwenkana. Ani asinga munne? Atenza okwenkana mutoowa. Ani asinga munne? Era nze mba musenga. Ani aba mutoowa munne?
Ye yaba mtowa. Uganda eyizo kuba tenayenkana na ziri ensi. Mubeera bulungi.